was a minister. Era yajja. Mutemuyinza tusobola mu bukodyo. We are the national resistance movement. Golira wa mutusinga. Nti ennyonyi yazze empu. Tetusaa mwejjirako Kenya n'ayita wansi. Hey! Nkutidde. Ekibuga Gulu gy'oli muwulira. Ogambye Lumbuye waali? Waali wano. Tuba tukwetaaga kati oba tali walabike mu mutulage. Sente ze mwasonze kale ze mujjeyo. Take ebamuwe. Afuna tulina pressure ya Lumbuye kubanga tatuganyeko bitongole kola, security ekola, buli kitongole kikola. Mwabalina panic. Nde president mugenze kuteekayo biascope simuteeke. Muwadanku nyingi bakomyewo take bagaye. Tayina muwadanku nyingi bawoza 5 ku 10, 5 ku 10 misango gya busango sango. Tewali musango gwe yali awozeza guli kiriya naguwangula. Mulwadde omanyi yawangula musango ki? Waliyo baloya ne baloya ne buloya. Kati mwina abaloya just yasomye ebitabo tawangulangayo musango nogu munamasomero gege nnyini yali yagasinga nga gali singo akalulu kali bobike yamukuba teyasobola wadde olereza mu kooti oba doti mumuterese wa Lumbuye wonna we tumwetaaga tulina ebitongole bingi. This is a government erina many arms of coercive arms. Police okugate muyina tichekeza nti ebitongole bya security byomanyi ebitongole tulina bingi. Muddu awulira addemwa Gulu olugi. Tufe tugambe ekigula gitwakigala kati yakigule. Ne bloga muno mu kifo ky'okumuwolereza ya registeringa kati activist ya ino registeringa ati nakkiriza obukulembeze. Omuwala n'olwokuba yakulonda. Simuwala nagamba kati tali mu Bloggers Association sinawe muyamba. Senga ya registeringirawo senga agirera amagezi gempa munno we student. Penge. Munnange tojja kugumaza muntu ono. Yangu wo registering olaba litakagwa registering ngombanya. Kati edimeza yagwe kusaasidde. Kubanga ojja fuuka kaasa. Ojja fuuka ki? Guno gwe mugendo. Abagenda nyiga cause we are the business. So gende Gulu tu jeno twamugaye twetaaga helicopter and we are not putting the demands down. For business bali bonna abaliyo ade bagenda mutawanya for we get promoting a wealth creation more than he has ever been. Helicopter mujitaganga bani nga bali ku demand. Who are you? Fa bali ku demand. Mwalinga mumanyi nti abayimbi bali ku demand, ba blogger bali ku demand. Why? Abayimbi beyingiza mu platform zaffe, abantu aba MP befuula aba blogger, buli muntu ayingira mu mulimu guletekeza gwe guli ku demand. Lwaki omuyimbi tosigala nga oli muyimbi no parliament no sigala nga oli ki member of parliament neho balaba ku live simanya atandise honorable gundi atandise mwali registerinze mu Bloggers Association mukulu zake kunyumira nkulaba mwami Nsereko kwosiba mwenasi njagalo babuza madamu Namboze ngosereza nyesimu wewandiisa obomanyi omukulembeze w'emitimbagano ejo obukulembeze bwo tebabukiririza mukirabika kati yegambe ne webuli era ngo bwa Museveni walwa batabukiriza nebukola ki bwe buno obuliwo genda ne ku YouTube waayita mateeka n'emitendera abuwakanya agende muki mu kooti. Isima nze nadala lulingo olayira kunaku lwe walayira bwe tewalina Korani ne Bible tewagina wagenda kuba nabalekaana ku kkubo n'omuga atuyambise ku Bible yondayire. Ekikola ebigambo byali biragawa muve ku bintu abazungu bye batusigamu bino ebintu by'abajjaji betwambala ebyeru basipiika simanyi olina okukwata Bible newe nandikoze nti omukono malayika zandiwulidde ssaala tulina okuva mu bintu byedda ati Isima yakwata Bible. Kati mwagala gamba Bible ya mizimu, Bible ya Katonda. Kurani yani ya Katonda. Oba kyali kibi lwaki eyanzaala omukazi teyali musiraamu ate nanzaala mu mutabuliki nga saagaana kufuluma.